abazeeyi tebalina kye basobola. Nabalabyeko abazeeyi abo nga n'ebirevu byonna biringa nga kyoko. Byonna bya white tebayinza kunsobola bakaddiye nnyo. Omuziki gugenda batawaanya. Nja baaga Fresh Mami omujja nga sireeya w'amaanyi. Nga ne bw'aba avudde mu nju ogenda okugula ebintu mu tawuni weeraliikirira osigala otya. Benjagala abo. Ebyo mbivuga nnyo naye ebimu bikubipinga n'osirika naye era naawe nga bw'omayo omusajja ofunamu n'osiimamu. Basireeya nga banyirira wano e Kampala. Ne wano wendi mbamanyi babaawo naye baaba. Tubazoganyamuko katonotono. Kubanga obalemeramu bakwabya era musajja munnange ali eyo. Basireeya bagende empola baabya. Ne waliwo omwana gw'obeera naye ng'atukula nga ne bwakunyaga wakkiriza akunyage. Bafuna ate si bafuna erinnya nakola lya bwereere obadde kinaawe. Omugole mwali musimu naye kale nga gwe bw'oli kyali wange nsobola okulagako omuntu yoyo naye erinnya ate saagala balirabe olisale. Kati kakikoobala eyo mbuuza kakikoobaza. Bobi Wine alaga 5 Kikonde, Besigye atulaga 2, Bobi atulaga 5. Bembigattagatta mu nze ndaba 7. Ddala kakikembaza oba big up Fresh Daddy Uganda. Kakikoobaza linnya lyako. Yaman. Akawandiisa ayitibwa Vale Wine Music. Muvubuka alikamu okyawo. Naye nga mukyamu nnyo mugende naye mumukyekingeko ku Vale Wine pages. Yaman. Video eri nayo yakwatibwa Biko okuviira ddala mu kibiina kya DJ Cream. Yaman. Anti nga bw'omanya essaawa eno Mukama bw'aba yakuba n'okuba akagi n'oyingirawo tosobola kulirakisinga bw'olirakisinga n'oddayo ate eri wekanga bannayuganda obavudde mu Luganda n'oddayo ku nkumbi. Abantu olwawo bawa naye bw'obanga olwawo bawa naye ng'eŋŋoma gy'obawa ntuufu ng'omuziki gw'obawa gwa ddala tebaba tabu yonna. Kalifaaganaga that is my hero oyo muzira wange oyo ne MC Events manager Eddie bazira benina waabo bo Kalifa gyali era mulinze ku birthday y'omwana omanyi that guy is the one who sorry katude mu Luganda yateekawo akayimba akakuliyetinga linnya lya Fresh Daddy n'omanya nti mu nsi yonna yonna kati bw'oyogera ekigambo mazike ddala ye mazike era kati sente zibaawo kyozimega sente zibaawo zino si mazike gano diryo sinza kuyimba zike litaliwo nawo sente ebaawo butonotono bwe tulyako Kalifaaganaga mukwano gwange oyo ne bwe mukubira kiro akwata essimu kubanga enkolagana yaffe naye yasigala nnungi nnyo ate musajja ayagaliza talina buzibu. Ekyuma tolowooza mbulina kimu waliwo akalala awo akavuga uba genda teekako abaana buli wiiki bampa emitwalo gyange ameka 2 eri eno yakagula kava mweno lwakuba osanze leero omwana akatute wandibadde okalaba babadde bakataako omupiira wano ndi mutetenkanya muganda wange saagala kudda eri gy'ogambye eri ebyo mbivuga nnyo naye ebimu bikubipinga n'osirika naye era naawe nga bw'omayo omusajja ofunamu n'osiimamu. Basireeya nga banyirira wano e Kampala. Ne wano wendi mbamanyi babaawo naye baaba. Tubazoganyamuko katonotono. Kubanga obalemeramu bakwabya era musajja munnange ali eyo. Basireeya bagende empola baabya. Baabya. Ebyo buli musajja abiyita mu muganda wange. Naawe ekyemanyi baali bakunyazeeko. Ebyo ebyokunyaga ne munywa kabbiya n'otunulawo mu ntebe nga yavuddewo. Ebyo bibaawo baaba. Ate weewuunye nkyakukubira ate ne mwogera. Waliwo omwana gw'obeera naye ng'atukula nga ne bwakunyaga wakkiriza akunyage. Bafuna ate si bafuna erinnya nakola lya bwereere obadde kinaawe. Fresh Mama ye talina buzibu. Anti kati Fresh Mami gwe kola bwoti. Nze omukyala Fresh Mami omujjanja mubalaga. Yabalaga Fresh Mami omupya. Kati oli tumuveeko njabaga Fresh Mami omujja nga sireeya w'amaanyi. Nga ne bw'aba avudde mu nju ogenda okugula ebintu mu tawuni weeraliikirira osigala otya. Benjagala abo. Oli namuvaako akole bibye. Tumuveeko kubanga oyinza ofuna obuzibu ng'ogoberera ebyayita. Yaman. Benjagala obbalaga nga bw'omanya ebyammwe mubikyankalanya naye kati wali naye akyali mu kamooli njagala balaga ebintu nga mulaba kwanjula.
sikunemesa naye njabalaga omuntu nga si muzungu naye nga waawano naye nga waddala ekirooto ky'omuzungu kyabirimu naye ngenda kutambulamu ennyonyi zange awo nyina amatiketi gange awo mu holiday n'omwana bw'amala okuwumula nyinza ofatayo nembalaga Fresh Kid musajja mutuufu nnyo endongo agitambuza n'okusoma kutambuza bulungi n'olwekyo twebaza Mukama okubanga bintu byonna ebyo abimaintaininze okusoma n'oki n'endongo byonna bikyabalansinga ayinawo ka birthday party kagenda beera wakingisa hange ennaku z'omwezi 26 lwe lwokubiri luno olujjayo then waliwo n'oluyimba olupya lwagenda okubawa lunaku olwo era mubeere beetegefu subscribinga ku channel ze nange mugendeyo wali eri kakiiko obaza page yange n'oluyimba nyina empya mpitirivu ngenda kuteekayo anti kati mu bufunze sisobola kumugoba nti mugobera ku speed y'amaanyi ze byange nkugambye mbikola nga olaba epasi bwakola ebintu bye abantu boba wabamanyiza ekintu wabamanyiza ekyo so kati mbikwata mpola mbifulumiza mu ddembe lyange abagenyi abakulu benyina ku birthday nyina Honorable Nakiwala Kiyingi emugenyi omukulu deni ne baserebu bonna poza ate ninawo kadi bire za nemeredo gabaawo abantu abo banemeredo bakwasaganya simanyo baza batuseeko Shera Gasumba akola ku after 5 kadi yo invitation yo nagireesa oba bagikuwadde simanyi mbadde nkusaba obeeyo n'omukyala Shiba Kalungi kadi yo nayo yatuuse simanyo baba bagikuweereza nyinawe nagiteeka awe najja nankumbi bwe batena kutuukako bw'onaalaba eggulire lino mbadde nsaba obeerewo kubanga omukolo ojja guweesa ekitiibwa abo abazeeyi tebalina kye basobola nabalabyeko abazeeyi abo nga ebirevu byonna biringa nga kyoko byonna bya white tebayinza kunsobola bakaddiye nnyo omuziki gugenda batawaanya kakati banagenda mu studio oli omusajja producer nagamba kubalayini eno n'ogiddamu emirundi 5 tagambe fuluma studio yange kizibu bagezeeko naye ng'endongo nzibu akayimba kamu kalikodinga bonna amala essaawa namba producer akugobyemu olwedde nali mafia nga ndi mugezigezi nagenda overuwero nga ndi sharp nali sharp ng'era omutabani omwamulaba kalifa yangamba tuulamu awo mizindalo lwagiteeka wano mazike ne gatulirawo bagenda okukya ku makyanga oluyimba mayivuzi ze lulimu kati twajja kale nga tuli blessed oba ngambe blessed abazeeyi bandi badde bagezeeko naye mu bufunze manager akasenteko kagenda fa bwerere ku bakadde abo wandi beesonyiye obazi bawe balime mu kasooli nashiwanda bawe sente ezo bapangisize yiika za kasooli balime bongera okufuna sente endala naye wano bagenda kwonoona sente eyo nze nkubuulidde kempulira ku mutima bafaani baffe mwebala okutuwagira emyaka ena era tubakakasa nti tukyakola nnyo tugenda kubongera project mpitirivu nnyo era omuto mwongere okumuwagira mugende ku page ze ne ku page zange onaona mwebale okutuwagira reggae era ndi mulasita byonna mbikuba kyekola nze ngenda nkyusakyusaamu awo naye nga ne mulege gyendi afrobeat gyendi kati gyengenda okuta eno gyengenda okuzzaako ya dansolo era wona agiwulira bali mu fame ojja kubuukabuuka saagala bagamba linnya lya muntu kubanga obalaga erinnya ly'omuntu bagenda kubitimba bamusaakingi wakiri balina kulaba bulabi kifaananyi baliiseeko maaso omugole waali omugole gyali lwakuba saagala nnyo kumulonkinga mu kamera njagala ensonga zaffe zibe zaffe n'omuntu wange omugole mwali musimu naye kale nga gwe bwoli kyali wange nsobola okulagako omuntu yoyo naye erinnya ate saagala balirabe olisale saagala bayaaye Kampala bangi abategula abakazi mutunulire omwana akayindo erinnya olijjamu muganda wange saagala bamusaakinge bamubonyebonye omwana olaba alinga mu kyotala saagala oyo omwana talina kavuyo emyaka gyemaze naye takiitingangako mukubira ne ku vidiyo koolo buli wenjagalira tadojinga bw'otegerera omuntu omutuufu omwana wange ono abeera mukopoleeti abeera mu bifo byabakopoleeti sijja kugamba gy'abeera kibuga nkinyumiddwa kyo olw'okuba olabye omusheshe wange wano mukama byonna yabikola ate nsuubira okulinnya ebbaati era mu holiday tugenda America empapula zonna zawedde lwakuba ate mbadde nkulaga ku mpapula naye ojja kudda oluddako
tugenda America kukikubamu nze omwana ne manager Eddie kuno kugenda bagwa kubiri muganda wange sagala kulimba nti mingi naye kati kano kengenza America ekubo ndigudde kati buli wamu no kulinyawo